Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa mu ggwanga ekya UNBS batandise okukola ebikwekweto okwetooloola eggwanga lyonna okusobola okufuuza abantu n'amakampuni agakola ebintu ebitatuukana na mutindo. Mu kikwekweto kino baliko kampuni emu gye bakutte oluvannyuma lw'okugisanga ng'ekozesa akabonero kaabyo ku bintu byefulumya mu ngeri emenya amateeka. Bano baliko ebintu bye basanze omuli obusera obubadde bumaze okukolebwa era ne babitikka ku mmotoka ya UNBS ne bitwalibwa ku kitebe kyabwe okwongera okwekebejjebwa. Abantu b'oku kitundu olw'ab'e poliisi bonna ne bakuŋŋaana olwo ne batandika okwogera poliisi ebikankana nga bwe bagigamba nti obusera buno tebabulinaako tabbu kuba badde babunywa nga bubawoomera okufa. Balaba wano n'akaseera tubulaba wano ng'agabira abaana. Atuwa baketi ziti n'atuwa obudomola naffe ne tunywa tulina buzibu tulwaza. Wakyembadde manyi tebapangisa mu zooni yaffe era bamazemu okumala akabanga. Oluvannyuma ne puliida wa kampuni eno Kasha Sekajja naye annyonnyodde ku nsonga eno era n'ategeeza nti bino byonna UNBS ekwasa bwekwasa kuba bo bakolera makubo matuufu. Kugiwa logo y'obushera naye ne bagamba nti engeri gye kiri nti logo gye twateekayo ku application yaliko already maaka ya UNBS ne bagamba tutekeyo endala nga teriiko logo basobole okutwala obusero for testing era nga ye process ndowooza era UNBS yennyini gye badde eriko. Now we are taking it to UNBS for custody. And also we shall test the product to see the quality. Ate Sadoni akwatiddwa poliisi ya Clock Tower oluvannyuma lw'omupangisa we Betty Mukamanzi ne Bakigundu Bosco okumulopanga bw'abakozeeko effujjo nga z'okubanjiriza obupangisa. Omusajja najja ku makya n'ambuuza nnyabo ssente zange mwazireese oba ozirina oba tozirina ne mugamba nze simanyi ne nsirika tomanyi n'agenda mu nju n'aleeta ennyondo n'ekigundi kye balinyirawo ku nnyumba n'alinnya eddaala n'aliteekawo n'alinnya nnyumba amabaati n'agajjako. Eriiso okukwatibwa kidiridde poliisi okutemezebwako abatuuze nga bw'aliko omuntu gwakubye ennyondo ku liiso era ng'ali mu mbeera mbi nnyo. Nalabya agoba abantu ngamba kiki kino ekwagala mu stopping nga sitegere nti baakutte n'emyamba nagenza okuwulira era awo nakomye okutegeera. Twogeddeko n'abamu ku bapangisa ne bategeeza nga landiroodi waabwe Erisa bw'abakwatira ebisonga z'okubanja nga bw'abatiisatiisa okubatema bwe baba tebamusasudde ssente. Nibabaka kubanja bamitwale oba emeka naye kasita okwatako oba ebidde oba kumumuwa ng'apowa ng'agenda amala bizibu bye byaba alina okirege kuba yabeera n'ebizibu bye ngayo ng'omuntu ekimuyombesa okucyankalana nga tolina lwatalo lwokozeki Bali namugamba zina nyumba simanya za mamawo ko Erisa mama nga akyaliwo bamusasire zange kajukiza ku kigambo kikumbu mama mugamba sanga atongo ne mama wange ene nyumba muntu muyanzalira tugamba kubira bawe simu bampeze seriza tebagala kupasiriza myezi eji nenjireka nembaga kali muve mu nju nemba n'olunaku nebagana kati joko kugambula ku date ibati bave mu nju kitege kati uyo musajja omulala kwe kusanga nayo mu byanvuma wako uyo mukazi ne bawe niko yatukide tinyoko nkute nyonde je ko saka ko uyo musajja mukukwa kubyo bwe kubwati Erisa ne gye kubako kitegeera ninga tewabadde kintu kyonna kyonna. Wabaddeyo bingi ebize bigambibwa nti ono omuvubuka ono atambula n'ebisi mutemu era yasibwako mu makomera abadde ku rimandi biki ebyonna tuli mu bitunulamu nakumanya bulabe ki n'abantu ki baatusizaako obulabe. William Buyondo ne Rachel Namusoke bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV 1.